waliwo kana akasajja kalina ebibuna ebiddugavu kana akatunula ng'emmese kaayimira mu maaso ga pulezidenti okumanya kali kabi aka kasajja nze nakeetwalira ekisozi nze nakassa mu mmotoka yange nenkevugira nze nakateekesa ku program akakalina agabuna agabi akasajja ako kannanfuusi okumanya kannanfuusi njagala okubazaayo nakwata akasajja ko nenkatwale wa Bobi Wine kumbe kayina ekibalo kyekabala kaagala kuyimba biyimba nga kaagaana ddo yitawo jjukira bwe kayimba ekiyimba kiri ne bakagulanga ne bakasiba emirundi era nga nze nkajja mu kkomera kakaziina ziinaako nze nakakwa wagambe yagala kunkuba ndagirira wooli njijewo kalo nkubeko bwe yogera bwogezi wooli nze nvuge nnereete anti oyagala kubamu yogera wooli we mba nkusanga si kiggwe ekyo kintu kirano nnyo nze bulwa waawulira nti oyagala kunkubamu ng'oyogera wooli nga nereeta mwepankapanka oli amazzi ondegako ebibuna ebiddugavu konna kakuusira kawunya amazzi konna kaddugala ng'effumbe ennyuma w'amafumbe kalinga kolansi omupya akasajja ko tekaakoma kubijja mu feesi okumanya kabi kayina olukuku konna kavaako ne sikiini evaako evvu akantu ako bwe kaatuuka ekisozi tekali supposed na kuyingira ne tubeera ku lisiti awo ne tubeeraawo n'enkuba munda ne kayingira tekali supposed kugenda ku pano nayogera n'omwana wa pulezidenti omwana omuwala mumumanyi waliwo omuwala omwana wa muzeeyi njateeka bwe kifaananyi nga ndi naye akatebe twanyigawo kanyige bwe mba mulaba akatebe kakafaanagana n'owabakasuku atakwagaliza akola ebyo byonna nakagulya n'emmere mu kkubo nekagulya caayi wali twayimira wali ku masaka lode kuliko ekifo kirungi nnyo baaba kiyitaani akafu kali kuguna omukono kalungi nnyo nnyo waliwo amafuta we nagwa n'ebitabo tugenda okuwandiikamu nali ne Nuruddin Ntege akakaziina ziinaako ne tufuutingawo entebe ne tukawo entebe katuuleko kasobole okwogera nga kaakayimuka kaayasamya ekibuna ekiddugavu ekyo ekyaguba oba kaggwa nga kyakantu kano oba bulya mmese oba bulya nkima kyekyakagubya ebibuno nga kaakayimuka kaagamba bannaye Katonda njagala obonereza obuntu nga buno kana akantu keegaana mbu tekayogera ku Bebe Cool na Kenzo kati ensi ekawunyirira ensi ekaddugadde nalaba lwikazungira ku federation kaagamba bwe kati muzeeyi bwe babadde omanyi ba Bebe Cool ne bakusaasira mbu be bayimbi njagala muzeeyo statement yako nga keeyogerera kabikula ekimwa kennyini mu kutandikira ddala sipiiki yako kayogera ku linnya la Bebe Cool muzeeyi bwe babadde omanyi ba Bebe Cool omanyi bakusaasa ne bakenzo mbu bayimbi oleero ojja kummanya nga keeyogerera mu kimwa okumanya kayina ennegu ku ba Bebe Cool akasajjako tekali supposed kubeera kutuwa bunanfuuse lero bwera Bobi Wine lero buyimba ennyimba za Bobi Wine enkya ne buyimbira Museveni luli ne buyimba eno ennyimba luli ne buyimbira eno hipokulisi buyimirira butyo olaba nga ensi ebugubiza ensi ebulumye yali alowooza akayumba agenda kayingira akakomeredde ennyumba awo weeri sente zikyagendako zikyakwetagisa ze wateekako omuzingiriti ogwo Bebe Cool amala okuguwa milioni 8 gudduka mutuwa ogwo muzingiriti tegwali suppose na kuyimba tebona tegwayimba nga gwayogera nga bwogezi nga Bebe Cool taliyo tebakukiza nga kulinnya ku stage njagala mujjukire nga n'abantu tebagwagala nga bwegutalipira Kenzo kuwerekera Kenzo teguyimbira ddala gwatandikawo ne gukola kalyoka eruweero ne guyola kusasa ne gumukuba ekigwo ekyene nnyo n'amusoza swaza ensi yonna ng'anoonya platform anoonya endulu y'ekisiru owulira bulungi nnyo Bebe Cool na withdrawing nga sente tebamuwa sente Bebe we are withdrawing ne tuvaayo ne Kenzo itafuna sente olutalo sematalo lujja tunyumira anti full figure ne lipazo basimbudde ate bonna obamanyi liripazo tazikiza oba yasimbudde kati tuli wano kino kyani kya full figure kino kyani kya liripazo ani liripazo naye avuddeyo n'amwana ate kikazigwa okaddiye bw'otaalekera kuyomba kyonna kijja kulive nga amatama gakigudde bweki mwakirabye bwe kitandise okukaddiwa kirungu amayuga gakiringa gambizi ne kiryoka kiyuugira ku live bwekiti tonneetunuulira mu fesi ennaku zino otandise okuyuuga amayuga gazze
olabye emmindi bwetalimba emmindi ezza amagoba wagifuuwanga ng'olowooza tezze ezizza kati amatama gakuyise olinga omuwumbo gwa bbi bamaliyamu ndagire nga tebaabazina wajja mbidongo ng'oli kimalaaya kiwabya abaana b'abantu mbu tebayingira music olowooza bonna bamalaaya nga ggwe bakusaasira nga tebaabeebakako balina abaami baabwe njagala okubuuza Bayirini n'amatovu nga tebaabeebakako tebalina baami baabwe tebalina baami baabwe wagenda mbidongo ng'oli malaaya wali kimalaaya kyova olaba tewali successful fulumizi tewayimba tewagezaako tewageegeenya wali kimalaaya kigamba fe batwebakako mbidongo abasajja batukozesa mbidongo wali malaaya buli egos gye yagendanga nga bakwebakirako mbitooke ne mu bikookooma leka kutwonoonera mulimo wali malaaya lwaki ogamba abantu mbu tebajja mu kuyimba ani akugamba mbu okuyimba kwegatta ani akugamba nti mu kuyimba kwegatta fulumizi ani akugamba nti mu kuyimba kwegatta wali malaaya fulumizi ng'ogenda weegatta ng'ogenda weegattagatta ku bantu fulumizi wali malaaya fulumizi banno baafuna obufumbo bakasalini kusaasira baafuna basiteeshiya baafuna Bayirini n'amatovu baafuna lwaki gwe ne bbaawo tosobola kumulaga bantu akola kaliyoki atera kutegeka mbitundu bye Nakaseke n'Eruweero kikyusa bbaawo buli muyimbi gwe yategekanga ng'amubbira ku mulyango ate kikazi gwe okaddiye bw'otaalekere kuyomba kyonna kijja ku live ng'amatama gakigudde bweki mwakirabye bwe kitandise okukaddiwa kirungu amayuga gakiringa gambizi ne kiryoka kiyuugira ku live bwekiti tonneetunuulira mu fesi ennaku zino otandise okuyuuga amayuga gazze olabye emmindi bwetalimba emmindi ezza amagoba wagifuuwanga ng'olowooza tezze ezizza kati amatama gakuyise olinga omuwumbo gwa bbi fulumizi nze tomumanyiira yes fulumizi kankugambeyo fulumizi wano wenkugambira ebyokugenda okukolera muzeeyi ensasula yange kiwaayiriza waliyo nga nkolagana ne Uncle Bebe waliwo we twatuula nga mpa ssente nekiwaana buli omu akiwaayo leero ono bw'akimma nga kimuvuma leero ono bw'akiwaayo nga kimuwaana gwaffe tubaawo kubanga tukutuusaako amawulire nga we gatambula era olwo olutalo tujja kubanga tulukuwa paka we lunaggweera ate tubadde tukyali ya munange omukulu Bebe Cool navaayo okutangaaza ku nsonga ezigenda mu maaso twalabye Gravity omutujju ng'amulumbye bubi nnyo abayimbi ne banamawulire those who haven't been paid. Yes, indeed, the principal has not yet paid us, but I think very soon now. Subiro kumulaba, not later than next week, and I will have a very good, quick answer for all of us, a positive one. Yes. So, and I want to thank all the musicians, never namawulire, for being patient. Mwebale, because you see, what happens is we try to know emirimu gino bali tebatuconsiderinze mujjukira mmwe n'olutalo nakubalukube we were not considered. Okay, so bw'obanga ozza ate n'okuba olutalo omunaga akale mukole kati ate olina okufuba ennyo okumulaga nti gwe oli wa mpisa ate olina obugumiikiriza so that next time bw'aba n'omulimu teyeeralikira kusasula aba agamba abo baana bange bone bwe tunamala ne bamanjayo time bweti nja basasula babeera tebafa. So someone doesn't worry, and that's how most times businesses survive. Ne mu day-to-day life in their business omuntu ayinza okutwala ekintu n'omubanja naye olekawo gaapu osanga talina sente nga later on bw'anaafuna sente ajja kukola ki ajja kusasula.
sobera olaba nti omuntu oyo ali mu kuzinoonya bubi nnyo. Do ate sijja kugamba nti no temugiramu ababbi abayaaye ababbiramu. So bwe mubamu ebintu by'okubanja olina okubeera namu gw'osobola okutrustinga. Someone you can trust. Gw'osobola okukola nabo deals ngeezo. Si nti buli muntu akuyimbisa akalulu ate olowooze bagenda kusasula. Some people keep quiet nga sente baziridde, you know. But as for me, I still must thank all of you. Fini, come on, sit. Mwatu mirundi Juni yavudde namugamba nti bebe nkulise emirundi emeka, sasula abantu, sasula abayimbi. Bebe kulu oba wayita abantu bayimbe basasule. Pede ya mani. Abantu basasule. Abamawulire babanja, abayimbi babanja. Sente waziteekawo. Where do you put the money? Where do you put the money? Mama gala biri ezo teri abanja meja Emma Kutesa. Teri abanja ajati Adija Namyalo. Lwaki era babanja gwe. Anange. Wabaya baleeta abasasule, basasule pedem. Tuwali sente jezigenda kuva. Mulekerawo ebintu ebyo mukola, ebyokwagala okubba president buli kiseera mwagala kubba Museveni. Omusajja mumulekeemu. Abawadde emmotoka, abawadde abasirikale, abawadde sente. Mwabatakuta mwabaki. Mwalwala akamiro ka sente. Ne baba obo ebilioni 3 enkyade baba wanya luli 5 for what? Kati badokita abajjanja b'abantu emulago bo baba wemmeka abakwatiridde obulamu bw'abantu. No, this problem should end immediately. Mwabali mu government bana bayimbi mubakomye mangu nnyo. You are inciting people to riot. You are inciting teachers. You are inciting doctors. Tumuyimbi omu bamuwadde bilioni 3 biri ngajja kulaki. Wana abantu balonda President Museveni nga baagala. It's the love. Wano teri alina kusasulwa. President Museveni tumwagala nga muntu oba tuwadde oba tatuwadde. Kati gogamba otya bakusasule. Are you mercenaries? Ekigeza President Museveni temwagala. Just mwagala sente. That's what it means. Muvuga Range Rover. Muyina amaka gatunulanga muntu era temukkuta. Abasasule. You guys just love money. President Museveni temwagala. Mubiseera mulinga bwana bwanjala. Muba mulwanira sente. I have supported the president without any pay. Nze mukulu wakaddeko teri yampa wadde 10. But President Museveni mwagalanga muntu. Ne buli kiseera abayimbi yemmwe. Lero teziriyo. There is no money today. Atasasulwa genda way back. If you haven't been paid, can't sleep. Let us concentrate mu bintu ebitambuze eggwanga. Amalwaliro gafune eddagala. Enguudo zizimbibwe. Emirimu gitondebwewo abantu bakole. Amasanyalaze ganywezebwe. Ebyo kati bye tuliko. Manja 4, manja 5, manja 6, manja 7. Bannange. Where is money going to come from? Tusinzira vawa. No. This time round, no. No. Mwewadde emirimu. Omuyimbi ekikubeeza ne ba TikToker mu kalulu kyeki. Ne mubbeeza ba TikToker, ne mubbeeza abayimbi. Gwe buli wamu gwayagala okubeerawo.
everywhere you are everywhere linga MTN oli muyimbi gwayagaleza abamawulire gwayagaleza aba TikToker toli TikToker ekikubeza ne sete za TikToker chechi manangi Hogezi wa president mo sete za TikToker oli TikToker you are just selfish muyitiriza nnyo omululu n'obusete bwaffe obw'aba TikToker nabwo era n'oyagala obubbe oli muyimbi ekikutwaza mu ba TikToker kyeki era budget y'aba TikToker gwajagala do one thing if you're a musician stay in music ba TikToker babeere gye bali neno sanga omuyimbi omubwati byonna byagala lulunkana buli wamu ayagalawo that nonsense should stop immediately muleke kuzanyira mu government muleke kumanyira bantu ezaba TikTok zagazachi aye TikTok era tufukamire tugende w'omuyimbi mbwa tutolere nze nagana I refused nze nyende w'omuyimbi nze mbokibya sete za me son of Mirundi wanda bayo esete zaba amawulire baziwa abamawulire ogwe muyimbi gwayagaleza abamawulire gwayagaleza abayimbi guyagala buli kimwe kibe kikyo banange ba TikToker be mwali mwina bali bawaanamu mwifo ky'okuteekayo president bateekayo mmwe andi mwagala okweraga TikToker akuwaana gwotwala abayimbi mututamye nimudda mirimo gya government ne mugizanyiramu ogeno babuza banange mwe ba TikToker ebifaananyi bya president biro bateekayo bayimbi kweraga azifu be bali sensi na kubawaana waana ebyekisiru nze sina muyimbi gwenja kuwaana wano naye nabagaana okummanyira nze wano tewali muyimbi andiisa sina muyimbi gwe neeguya n'ogwo ankyawe ne tubakooyi akamiro kasete genosale yabagoba nga naye awulira abakooyi mwabatakuta mwabaki esete nezifuluma billions kati babawadde copyrightiro keza abayambi agifunye mbwate temujagala naye yaluga abayimbi bano bulijja mulya copyright government etuwe copyright bagibawadde mbwate tetujagala mwagala ki what do you want simanyi oba ne copyright manyi kyekitegeeza some of you mumanyi copyright what it means kati copyright kinga toyina nyimba to copyright what you don't have songs kati ogenda copywriting akabinako why don't they ban music ani tufuneyo omukulembeze okuyimba akugobe then people gandi study kati ogenda copywriting acha toyina nyimba mufo kyokubira mu studio muli amayirungi muli omwegadanga timwagala kuyimba eza government wezituka nga muzirwanira mwenno muddeyo muyimbe go back to the studios and sing gambyeko amazima nti yabange ye gwayagaliza buli omu buli kimu bebe buli kimu mwembe buli nti gwe buli kimu nti weewumuzeeko ebimuleka abalala bakole ki bakole mwalaba okusika omuguwa okwaliwo mu kampeni nno ebintu byali biwanvu era paka olunaku lwakakati Edikenzo ne Bebe Kabwanango naye nga bintu byaki bintu bya kampeni in fact waliwo yabuuza ekibuuzo nti naye abange bano abantu ba NRM nti twogera ku bayimbi naddala abanene nga ba Bebe nti obanga kituufu baagala nnyo NRM lwaki kampeni tebazikubira ku bwereere nga tebasabyeyo yadde n'ekikumi ekitegeeza nabo tebaliyo nti baagala just baliyo lwa ssente. Oli mulabi mulungi mulabi wa Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga
ebisigadde butereeva amawulire tujja kuba nga tugakuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako wona wooli wona w'osinzidde kugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kiweetaaga okuba ng'omanya wano wokka tujja kuba nga tukikuwa era tujja kuba nga tukituusaako sigala naffe tofaawo.